Program Gyenvudde mwetukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Gyenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu 28. Abali ku mukutu gwaffe ogwa YouTube CBS FM Yugi Official gwe mukutu omutongole weebale kugwekuumirako. Musajja wa Kabaka Birimuye Matovu omwana enzaalo ow'ennatita mu Lukabulawula Gombola Kalungu Mumyuka Ssazaali Ssaabasajja Kabaka Buddu abali ku CBS mwenna batumira nnyo Ssaabasomesa Katabalwa Ekitambaawo ne banno nkakasa nti Sister Elizabeth kyakuwadde ow'ebwandaawo manyi nti naawuliriza bulungi nnyo namwenna abawuliriza mukozi munnange omukadde w'ekkanisa Jeff Sembiro nkakasa nti ebigambo bya meeya obigoberera bulungi nnyo weewaawo ali ku CBS omukadde Mugala oli mu disitulikiti y'e Busega Omugala James manyi nti ogoberera meeya tugende mu maaso otandise okupiikinga ekiwafu bukye ennyonyi tokyatunulayo nnyo kiwafu ennyonyi olwozire binakubwe zenkana obunene mutambula ate ekiwafu eyo nabikaminga very popular kubanga nali musambi wa kapiira mulungi era ne banjagala nnyo nga akapiira nkasambira ddala bulungi era nga nkategeera so when nayingira mu ssomero ku break break time twasambangawo katena kafaawo ne bandabamu ekirabo so essomero lisanyuka nti tufunye omuteebi nasambanga mu forward namba 10 awo ngaffe tuteeba era nga bwenkusisinkana bweti n'akapiira goalkeeper olina okwesalira amagezi ate mu kusoma okwo jjajja wange oli azaala maama ndowooza yatuteekamu omutima akasaayi k'obusuubuzi natuula nafunanga nali mugagga mu bbanga eryo ku ssomero nga naye ngula kiro y'ebinyeebwa n'engisiika ku ssaawa 4 n'engitunda mu break time kyagenda bwe kityo for a long time nga nkola ddala 100% profit naye waliwo omuwala gwe natuulanga naye nandoopa nti ebinyeebwa biwunyira mu kiraasi akawo kabatta omusomesa najja ng'atunula n'abisanga nampa woniga obutakomyawo binyeebwa kakati walingawo akasiko nga bwe mba nzija ku makya ntereka omwo ebinyeebwa byange ebiseera bye waliwo obuveera tewali obuveera paper bag n'amawulire gundi twasibanga mu mawulire okola akasogo bwolaba bwebikubira ku ttale kakati kazi waliwo abankenze nti nawe nkweka emaali ngenda okuddayo nga bagibbye era n'engwa bizinesi n'egwa ne bagisuula naye kati webamala ogisuula nensalawo nti ate nga ne ku ssomero bagiyigganya kijja kummalira walingawo twavanga mu ssomero essaawa 9 n'eddakiika 45 kati ku kyalo kulinga kuliko abakyala abafumba walagi kati nga waliwo ekibira kiri awo wansi nga namukwano gwange bamuyitanga Saidi nga naye tuli mu AGM ekyomukisa omulungi baali baneiba nga tugendanga ku 95 ne tutema emiti ne tukolamu enku ne tuzitunda ebinywa tuzireka ne tuzaanika kati ne tusomba n'amazzi ng'eddebe ya sente 25 musombera mu ddebe teri plastic jerikani zaate zinaki ng'eddebe bakikuwa sente 25 kati nga ngenda n'enfuba eddebe ennyagwe ye siringi emu naye ng'olwo oli mugagga kubanga twafunanga omukisa ne tugula nga nze nsobola okugula n'omupiira kubanga gwalingayo mu kitundu bola omupiira omuzungu eyaraba
mpira omuzungu kati bakutebanga ng'okwata omupiira gwo ng'ogugyawo kisaawe kyonna nga kisanyala ng'obalumya bakubye endobo okwata mupiira ng'ossa mu nkwawa kale no embeera neebeera ku ssomero netubeera beere active bwetyo ekyalo n'olusozi byonna nebinvaamu nefuukira ddala nsaba osiga ekifaananyi lyawuliza CBS Ntebe ow'ebiseera ebyo ng'afaana atya mu kitoolo ebyalo bifaanana bitya ng'ogyeko ekisaawe kyennyini Ntebe kyali kibuga ekiri beautiful kyali kibuga ekiri beautiful weewaawo kyalina ebyalo byakyo naye ng'oyinza okugenda n'otuuka mu kakeeka wali n'olengera nsamizi wali n'otuuka mu kitaasa ye balakisi ya force kati yalinga ya poliisi naye ng'oyita ng'obuyonjo obuyitirivu kibuga kyali kiyonjo mulimu olwo n'abazungu nga mwebali n'abagoowa amaduuka galinga g'abayindi n'abagoowa naye abayindi abo nga bansanyusa balina sisitimu zaabwe ebintu bwe biba binaabula oba sukaali anaabula baba naamwongeza nga bwo butuula mu muyembe waliwo omuti gwaffe ogw'eddembe mu Ntebe awo kati gukyalawo Mukama akyaguleseewo tebanagutema kakati bwe bwatuulanga awo ne bumanya nti no enkya bugenda kwongeza ne buddira sukaali yenna oba sabbuuni yenna ne bubuwa munnaabwe omu amalewo kati bwabugendanga ku dduuka lino ewa Kapaasi nga gagenda ewa Kireefu kati ewa Kapaasi nno byedduuka eno wansi ate Wakireefu gyagamba yeringa ku kooti wagendanga gano gonna ogayitako obuuza sukaali naye nga taliiwo naye ng'ali Wakireefu so balinanga sisitimu zaabwe ze baakolangamu naye nga bw'obuuziza nti ekibuga kyali kiyonjo ddala amatala gaaka omuddo gusaayibwa liyale nga kisanyusa olabira ddala nti ekibuga kituufu weewaawo awuliza CBS gw'owulira ye Meeya Stephen Kabuye meeya yawumula ow'ekibuga Ntebe weebale oli ku puroguraamu Gyenvudde atubuulira Gyenvudde ng'omuntu oveeko ekiwafu oweeyongerayo wa kaakati bweva ekiwafu P7 yatambula P7 twatuulanga subject bbiri mathematics n'oluzungu era nafuna bisupa kuba nafuna 58 mu luzungu n'enkaaga kubala 58 n'enkaaga naye essomero erina boarding ne limbula ne bampa mu lyadde kaakati ng'ate sinnawe nkola ki osula ne ngenda mu Entebbe secondary school bwe ngenda mu Entebbe secondary school nemba so kwegamba ngambe ki nabeera close nnyo ne headmaster yalinga muyindi bamuyitanga Bati Entebbe secondary yali ya Church of Uganda yatandika omukulu bamuyita Kisiriko oluvannyuma Church of Uganda nebanga eriraninga kati ne bafuna omuyindi oyo Bati n'aliraninga kati bwengenda yayagala nnyo abantu abalina promotion ku ssomero lye yali musajja amanyi nawalibaawo omuzungu bamuyita Smith yalinga Bungereza eyo naye nga zze si holiday bajjanga okukola internship bwe batyo n'amala kuno emyezi nga 6 ng'asomesaawo bamuwa ennyumba na biki kakati ng'ayagala nnyo omupiira ne tukwatagana bulungi nnyo n'osamba omupiira nga nze kapiteeni w'essomero ne tuyingira mu liigi y'Entebbe Entebbe zibalimu fisheries abona bakirungi baminola bebuulira bakizito bire n'aba bamutandaaba baani abo bomanyi basetu babona balinga mu express n'endala nga bali mu liigi z'Entebbe kakati neyaffe neekola ki neyingiramu kati ekiseera kyatuuka mu secondary eyo nga school fees tezira maama alina abaana abalala bameka 5 abokusomesa mukazi watwala byakutunga ali musingaawo ekyamukisa omulungi nti nga bwe nagambye nti bamwesiganga nga alina engeri gyakolamu emirimu gye ey'obwesigwa kati mu maduuka ago mwalingamu system nti singa tubiguza leedi eno
noba nti togisasudde ne tulagaana nti buli mwezi ojja kusasulanga emitwalo 2 ebadde egula mitwalo 10 kati bw'otuuka ku mitwalo 8 ne zibula etteeka endagaano yalinga nti tugikuggyako n'oluuzinga n'emeka ne sente 8 kati abamu ku bakozi b'omugundi eyo nga kye bakola nga bajja bo ne batopinga ebiri egibulako nakutwalako nakitwala ekyo bakizuula maama wange tekyalimu so ne kimufuula very very popular ate nga buli otunda ofuna commission so n'abeera ku mbeera eyo naffe netuyamba kakati nze Minister of Works nendaba nga bwe nagambye twasambanga mu Ridge nendaba buli holiday ng'empa omulimu ngisambira naye buli holiday mpa omulimu no gwaki kubeera ku sites ezo ngera omuyizi ne bampa school fees ne bampa sente so nentambula bwentyo paka secondary wenakolaki wenakimalako omaliza senior 4 wemaliriza senior 4 era ku ntebe SS kubanga omuzanyo gwagenda ne gulabika nga maama yagenda n'alabanga omupiira gutandise okunywa okusingira okusoma nantwala mu St Francis eyawe Kampala. St Francis enudda lw'omu Kisenyi lyali Mengo Kayanja St Francis yes Namalebs mu Ndeeba wali nga ku nnyanja Kayanja kakati eyo nga sina wenva taata yali amaze okufuna amaka ekyebando amaliriza naye olw'emisomo kakati nembeera awo ekyebando nga wenva nvuga akagaali nenzijaawo nensoma nentandikiraawo kati wemala ya secondary section neŋŋendako mu wax olwokuba baali nga nkyalinda ebigezo nensoma ebya plumbing mu katugiyita Lugogo kati bagiyitani bakyusa erinnya naye nenfuna bagiyita certificate Uganda certificate eno gyofunanga mukozi osomye emirimu egyo ebyokuyunga amazzi plumbing bagiyita erinnya lyayo ettuufu kale ebyamazzi plumbing ebityo kati bwenvaawo nenkola diploma mu business administration bwemala business administration kinaate oluvannyuma wenafuukira meeya kati wetuba tugeze ayo mbuuseemu anti ebyokusoma kubanga njagala ova kusiniya 4 ogenda mu byamazzi bwenvaawo ate ogenda wali osoma ebyobusuubuzi kakati bwemba meeya olwo ebyo noosoma oli kyeba ova kyeba nedda olwo ate nzize busaabala ewamaama kubanga wanyanguyiranga okukola ki okugenda kati neŋŋenda ngambye nti batulonda meeya balonda bameeya 8 mu Africa otuuka ddi ku buweereza obwa meeya ennonda yabanga etya tujja kuddayo naye mbadde njagala kulaga byakusoma kituufu kati bwetugende bwe banonda eyo neŋŋenda nakiiki nze nava eno omulala yava Lebanon omulala yava Isirairi omulala twali 6 kakati ne batwala okulaba system z'omu America gavumenti ya America yatulonda yatutwala olwo lwosooka n'okulinnya ennyonyi naye ebyennyonyi nali nagirinnya dda ate eyo nayo sitoori endala kuba njukira ekiwafu wali ng'ozeegomba ozirengera kati ezo naziraba dda nezirinnyamu actually nazirinnyamu okutuusa lwe nazikoowa kubanga enjogerera teri nsi mu bulamu gye nali ŋŋambye okutuukamu gye situuseemu naye kati we tugenda eyo New Mexico kirimu mu America gye nafuna university eyo abantu bayo ne banjagala bababuulira biki byenkoze na biki batulina nno okugundi ku internet kuno ogenda okwogera erinnya lyo nga bakulinda olimu kimu kyonna kyonna bakikola ki kati omusajja nambula notusobola okuyamba nojjanga nokola wano ebigundi face to face after 6 months nokola ki netukuweerezanga ebyokola ki ebyokuddamu kati nenge nenyiikira nenkola ki nenjikola nfuna omukisa nti bwoba frequent flyer
waliwo miles okuŋŋaanya ku tiketi kakati zanyambanga ogenda notambulira ku bwasisi nenkola ki okutuusa bampa diguri eyo era mu byobusuubuzi kakati bwenkomawo ate bugemange maze okufuna kyata nembasaba ne bampa ekifo nenfuna development study nenfuna masters development studies so ebyokusoma bwebite mbise mu bufunze olwokwagala naye going back obadde ombuuziza nti yes olondebwa otya ennonda y'obwa meeya yali etya that is a long story yanti yo program gyenvudde kakati nga sinatuuka ku bwa meeya nakulondebwa bwa meeya otandika otya okuyingira mu byobufuzi nali very active mu kanisa yange kanisa yaffe nali mukulembeze w'abavubuka kati bwenkulembera abavubuka nenfuna n'ekibiina kituyita kiddayo kyali kiri kyekibiina ky'abavubuka aba Advent tukiyita Kampala Inter-District Adventist Youth Organization kati baali abavubuka ab'omu makanisa gonna mu Kampala kati ekibiina ekyo tukitandika oluvannyuma lwa Idi Amin okubaninga ekkanisa 77 Amin yawera amakanisa 27 nga ku listi yasooka yali yaba Advent. Lwaki yasookera ku byaba Advent mu byewawulira? Yalowooza nti tukolagana n'esi ekitongole kino ekya America ekikesi kubanga by then ekitebe kya Advent nga kiri mu America ekitebe kyaffe kiri mu America ekikulu naye yalowooza nti tukolagana n'ekitongole ekikesi kati twalina omukulembeze w'ekkanisa yali ava naye mu America yakulemberanga wano so bwe baba basoma yaffe yasooka ku listi era twali tugenda kuweza emyaka 5 ya Jubilee nali ku lukiiko luteekateeka Jubilee so ebyo bibaawo life continued mu ngeri yaayo ne tugamba tunakola tya buli Saturday twananga okunoonya we tunasabira lero tusabirewo tusabirawo mulala n'agamba temundeetera bizibu bajja tukwatira wano natukuŋŋaanya naye what is interesting nti ate mu bbanga eryo twanywera nnyo okusinga ne bwe twali era bwe tugenda mu 79 nga tuvuddemu kwe kuforminga ekibiina relationship gye twali tufunye mu biseera ebyo ne tukola a very strong organization nga Mbulizi Yanjiri Eyimba eyamba n'amalwaliro ebuse eyo twakolayo eddwaliro ekoze transport basi yatambuzanga abantu gayaza so ne tubeera mu mbeera eyo okuweereza ng'abavubuka kakati ekiseera kyatuuka omukulembeze w'ekkanisa nga gavumenti yene emaze okuyingirawo eya President Museveni najja nayijjukira waliwo olutalo lwakuba hoteli zonna ne luba ki nga tewali nawo otwala muntu kati omukulembeze w'ekkanisa eyaffe ey'aba Advent mu nsi yonna n'asalawo okujjawa Uganda first of all okutuyozayoza bye tuyiseemu na biki kuba ekkanisa ebadde mu buzibu bungi kati bw'ajja yatuuka Friday ate president n'atuwa appointment ku Sunday omukulu yatuuka Friday president naye ku Saturday ne mubeera naye mu kusaba kwonna naki ne mubuulira ebizibu bimuyitamu kati olwa Sunday agenda ew'omukulu oluvannyuma akole ki aflying back yali wakumala ennaku 2 wano era ziyamala kakati abakulembeze baffe mu kanisa ne bagamba naye wait a minute omukulu State House agituwadde essaawa 6 bw'aba atuwadde essaawa 6 ate ennyonyi y'omukulu ya ssaawa 12 akawungeezi kati between then n'essaawa ezo ate tuyinza kumuzza mu Sheraton kuvuga Kampala kudda mu Sheraton okumuzzayo anaabeerawa kakati ne bagamba naye wakabuyo ono tusobola omutwalayo tewalabika bubi nnyo kakati nga olukiiko luteesa
nga saabalabirizi oyo omukulu w'ekkanisa n'abalabirizi bonna omanyi gurupu yonna nga bwebeera kati oli bw'ajja abalabirizi twana vice president by then Dr. Kisekka ensi yonna yasibira wa Stephen Kabuye nali nakamaliriza ennyumba yange entebe Erunyo kakati awo yalingawo tugamba kugiyingira tuba twakayingira bwe tuti bonna baweddeyo prime minister vice president anabana emmotoka zino eza poliisi ez'ebitaala nabiki advance yatuuse dda kati olwayingira bwe tuti enkuba etabangawo neeyiika ate mulina appointment y'omukulu awo nga tuvuddewo twava mu state house okulinda obudde bw'ennyonyi kati ekyemisana twakiteekaawo na biki kakati enkuba bweyiika essaawa netumala okulya ekyemisana nekya naye okugenda okuva Erunyo benzi ezo ziseerera mukama wange ezisikira emabega ziseerera emmotoka nga ekkubo ligenda etambula dingidingi kata nennyonyereko eki omukulu naye olwokuba nti abantu baali bangi ate basajja basirikale baki nebagisiitula tuusa lweyaga kakolasi naye genda netugenda omukulu n'agenda ng'alabye ebizibu bya Uganda neŋŋamba nze nswala of course nakyazanga nnyo abantu abana abakiddayo bajjanga ne basuula ewange ne bayimba nga oli w'abagenyi ng'omukulembeze w'abavubuka nga nfuna abantu bangi ne ku kyalo nga ndi very flexible n'abantu baffe kakati bwe bamala okugenda nenkola ki neŋŋamba ekkubo lino libonyaabonyeza nze nsinga okukyaza abantu kanoonye my meager resources nkole ekkubo lino so nalwasooka nalikwata nzekka nenfuna greda naki netulikola ate neryettaka munange olikola olwaleero after mukoka n'alitwala naye ensi yonna neeraba kyenkola ne batunula ne basirika katuba tuli awo ng'era lyonooneka kati ngamba naye tuli bangi abazimbye kuno n'abafuna amamotoka kanjite bannange kati nenjita abataka ku gundi oni basanyuka nti ekirowoozo kino kikulu nnyo kati nno twalina chairman waffe naye nemuyita nemutegeeza nagamba nti waliwo omusajja ali ku kanso eyo alina ebyuma bwe tumuwa amafuta ajja kukola ki ajja kulimako kati nga tugamba ki nti nga twekwatakwata sente kakati tugenda omusajja yatugamba emitwalo 35 okukikola ne tuwa chairman kakati we tugenda eri nga chairman yamugambye agwe bagambe enkaaga bagagga kati abantu bano ne banyiiga naye chairman ate gwe tuyamba okukola ekintu ekifo kye kyekigenda okuba president oluguudo alukoze ate atusaba agambye oli atwongeremu ate nga naffe twesonda bwesozi ne banyiiga naye ne tunoonya sente ne tuziwa omusajja ne tukola kkubo tuba twakamaliriza ekkubo eryo bino ebyero siwa ne bitandika kati ne bagamba ti abange tulina okulonda LC1 abantu bagamba ate tuvaawo oyo yajja okuba chairman ne bagamba baganda bange nze ekintu kye ssaagala mu bulamu bya bufuzi ekyokubiri ebyero C1 ebyo sirina time yabyo kubeera ku kyalo okukola ki biki bisijja bikola ki bami nogana edda ssebo olaba omusajja oli chairman tujja kuyamba ffe katwegabanya actually gwe bona oba chairman nzija kuba wa defense nja bukana bokka mu ddiiro lyange naawo akati waliwo n'abakadde abazeeyi ba neighbors benayamba tubeeta bajjajja biki nti ate wano tuva kati ekyomukisa omubi okulondanga kwa Saturday sabbiiti toliwo oli mukanisa siriiwo era siteekwa kubaawo ne mbategeeza abaagalo nsanyuse nnyo muntaddemu obwesigwa naye olw'omukaagalo wange mulumanyi sijja kusobola kubeerawo ku Sabbaato agamba ekyo kitulekere kati munange nga ngenda kusinziira ku olwo nalemerayo ddala etteeka lyali ligamba ssaawa 12 okulonda kuteekwa okuba nga kukoze nga kuwedde kati bwe ziwera 12 kitundu ova kusaba manyi nti byonna byawedde dda balonze gwe baagala
ngaze ekyomukisa omubi tibalonderanga mu station nga tona wala woyita mu station mwenyini mwe batuula n'ekkubo ne libanga balizibye ogenda kuva ku kanisa kati nveeri n'emmotoka yange enzija ng'endula evuga yaliyo kati olwagivaamu nga bakoze dda bati ng'entebe eno bweti yabwa chairman bagirese kati bansitula busituzi ne bakola ki nti walondeddwa dda wali mu kanisa obudde bannange bwayisira nti ebyo tetubitukwatako era olwali okutuuka okulonda nekukola ki nekukobwa netugenda nga kabuye chairman werosi wano Lonyo Central awo wenyiwe tujja okutandikira ali ku CBS kirala 8 kutonyeze 8 CBS FM.